kya bulijjo nti omuntu bw'afunamu okusoomoozebwa atandika okubaako bye yeekwasa. Kakati munnange, okusinziira ku mawulire agafa mu lutalo oluli wakati w'eggwanga erya Iran, Israel ne munywanyi waayo America, ba officials mu US batandise okwekwasa bagamba nti Russia yeewa amawulire ag'ekikessi intelligence okusobola okuyambako eggwanga erya Iran okubeera nga lifufuggaza oba lisesebbula enfu z'Abamerika okukosa n'okkuba amagye ga Amerika. Munnange, bino biva mu United States officials bagamba nti Russia is providing Iran with targeting information to attack American forces in the ongoing crisis in the Middle East. Okusinziira ku report nga eno eva mu mawulire aga Washington Post, bagamba nti obuyambi buno, assistance eno okuva eri eggwanga erya Russia, y'ensonga lwaki olutalo lwongedde okubeera nga lugaziwa, era nga bagamba nti kati essaawa eno lulimu eggwanga erya Russia eryo nga balirabanga kwegamba ery'amaanyi mu nsi yonna lyotayinza kubuusa maaso, era nga lyerimu munenku ga key nuclear armed rivals, era nga balina advanced intelligence capabilities. America zeetalina kubuusabuusa, tebalina obusobozi munnange bwonna. Kakati ba officials bano nga bamaze okubeera nga batuula bagamba ye abasajja affe nga bakubwa nino bakubyeyo bayise ku defense systems zino kiza kitya tubali tulowooza tebanaba kubeera nga bamaye waliwo okubasomagiza anaaweya ng'olowooza omusajja tanaba kubeera nga afuna embavu oyinza okuba omupokedde ebikonda awo mu lubuto nduulu owulira evuga okuba omusajja ali agaadinga bugaadinza omusajja n'agenda jayo gaadi n'agenda akubalula eŋŋoomi emu n'ogwa wali. Kakati mu ngeri efaanaganako bw'etyo nti ebanga surprise, kati ba officials bagamba nti okuva conflict eno bwe yatandika ku lunaku olw'omukaaga nti Russia ebadde sharinga locations z'Abamerika, American military assets with Iran nti babadde okuva conflict eno bwe yatandika olutalo lwatandika nti Russia ebadde yezigira enfo n'ekyo gamba nti Iran ebbanga lyonna ebadde temanyi gye ziri kubanga luno lutalo munnange lwa AI luli ku mutendera mulala, sizo zino eza mu mwezi no M23 simanya bagundi simanya koni simanya nakwena size zino eza mmwe eza bomu zemutega zemwetegeera ne mutegulula eza bano babadde onabadde agenda gitwala mu bamata wali mu balamazi emunyonyo n'ebwatuka size ezo era toleeta bibuuzo ebyo. Era bw'obanga oli military officer wano e Kampala sirika wuliriza nawe nyumirwa bw'obanga osazeewo kunyumirwa oba nakuwala bw'oba osazeewo kukola ki kunakuwala si byebyo. Katwogera ku military intelligence twebuuza nti yo nga Iran okubeera nti esobola okubeera ng'eteekawo resistance n'okubeera ng'etuuse ku mutendero gw'okubeera ng'ekola nuclear oba ekoze missiles ez'amaanyi ekoze drones enzibu ennyo ezisobola okujojobya katugeze Russia zeekozesa mu Ukraine ng'esobola okuba ng'ewuwa n'obuyambi eggwanga kati ng'erya Russia kyogamba eba tesobola kumanya nti bases za America ziri wano na wano. Ekyo nakyo nkyakibuuza oba abanasula abali ku mulimu gw'okubeera nga bagamba nti kati tupime wano we tukuba base ya America eri wano tukube
ba Russia ba Iran. Kati awo munnange ba officials batandise okubeera nga beekwasa. Ndowooza oli awo kiba kitegeeza nti kati awo waaliwo okwandaestimatinga nga bagamba nti Iran tesobola kubeera nga erina amagezi ago. Awo nabo baali batuuseewo. Kitegeeza nti speed kwe babeera bakubira bases n'okubeera nga balocatinga abajaasi ba US n'Abayisirayiri nti ebeera esusse kubanga kati officials zonna okubeera nga baaleejinga mu ngeri efaanaganako bwe batyo. Kati bwe batyo nga bagamba nedda tekisoboka. Russia yesharinga information eya locations eyaba American military assets wonna info za America we ziri. Kati esharinga ne Iran. Munnange okusinziira ku report